Yes, ku Projan Media TV tukwebaza yonna gy'osinziira okubanga ku mukutu kwoli. Yes, Kyaddaaki omubaka Zaake amaze n'asiibulwa okuva mu ddwaliro era nga ffenna tumanyi emabegako awo sipiika akola butaweera okusobola okubanga azuula abantu abamwisa obubi bwe batyo. Naye nga ebyabadde bizuuse biraga nti Zaake ye nga kennyini omuntu kigambibwa okuba nti yennyini ye yeetokyalinga. Bagamba yeekuba ku mitayimbwa gy'emmotoka ne yeekuba buli wamu asobole okuba nga afuna injuries ez'enjawulo. Sipiika kye yavuddeyo n'asobola okuba nga abuuza afande asobole okuba nga afande ye kennyini ademonstratinga engeri Zaake gye yakikolamu olw'ensonga nti Kadaga ye ng'omuntu akyagaanye okukkiriza nti omukulu Zaake yeetokyalinga to an extent nti yatuuka n'okgenda mu kkoma mu mbeera gye yali ayitamu. So Kadaga essaawa zino akyali bubi abapoliisi okusobola okuba nga baleeta obujulizi obulaga nti Zaake yeetokyalinga, otherwise ye nga Kadaga agamba ono gaayi bakuba mukube. Commentinga, likinga, subscribinga.